Mwita big guy akubye akayimba bakayita nsaba bukome obucupa. Big guy bamukuba obucupa yasinza okuwulirira ku buwomi bw'obucupa mu bbanga lya music wasobodde okuba ate nga amutambuza abadde ayagala kunyuka ndongo naye big guy yasazeewo n'agamba kakubira abayimbi abawagizi be abamukuba obucupa bukome. Oyinza okwebuuza nti akayimba kano kamugasa abantu banaakoma okumukuba obucupa oba? Big guy n'ebibaka bwatuwadde wano ng'ayogera kayimba kano ng'asaba bannayuganda oba oli awo bamusonyiwe ebyasoba akadde kano asobodde okuba ate nga ategedde nti endongo mu abaagala endongo. Luyimba lwe nayimbye nga nja kukiyita okuwandiika ebbaluwa. Eyo bbaluwa nagiwandiise ng'egenda eri bannayuganda bonna. Era obubaka bonna bye najagala obbagamba nalabye nga nabbiteeka mu bbaluwa mu luyimba olwo okuba nga bategeera ensonga gye ngezaako okuba nti ntegeeza. Nsaba bukome buli omu yasinga okumanya kikyalina ku mutima ekirina okukoma okitegeera. Buli omu yamanyi buki bw'alina okukomya okitegeera. So nabagambye nti nsaba bukome. Nalabye nga nina okuwandiika that letter to the public okitegeera. Era ng'oluyimba because nti nagadde nnyo biteeke mu luyimba because nali sobola kubyogera byonna ne mbinyonnyola abantu nga sobola kubyogera byonna ne mbimalayo. Aya basi ye big guy oyo avuddeyo kwetonda. Oyinza okwebuuza lwaki avuddeyo ne yeetonda? Bamukuba nnyo obucupa. Ronald Manja lwaki tannavaayo kusaasira kamiliyoni obaani? Big guy kikyabalanga ye? Big guy wona akyatugamba nina kukozesa luyimba okuba nti lutuuka ku buli muntu okubanga buli muntu afuna message eyo gyengezaako okuba nti mpisaawo nga lujja kunnyamba nnyo ate okuba nti ludduka speed okubanga information eyo etuuka ku buli muntu oba ku buli munnayuganda yonna gyali kuba nze ndi muntu wa ggwanga gamba ndi muntu wa buli muntu mu ggwanga okitegeera. Yesu olw'omulimu gwange gwenkola nti gwa kuyimba. Oli bw'aba olaba nti bw'alina okukomya era naye bw'aba alina okukomya definitely okukulemesa future yange bw'oba onnemesa okukola omulimu nze gwenkola ate gwenzijjamu ekyokulya ate ng'okimanyi bulungi nti gumaze ebbanga nga teguli stable nga teguliiwo. Essaawa eno bwe mba nzize okugukola okitegedde ate olwoba olemesa future yange okitegeera. Ate kirumya nnyo n'abampagira oba olumya n'abo abampagira okitegeera. Ye mwana mulenzi oyo big guy nga bw'omanyi nti ebyobufuzi bwe byajjira abayimbi bannyo basobola okuba ate nga beeyawulamu. Abamu ne badda ku sayidi endala aba ne badda ku sayidi endala. Kati big guy akadde kano avuddeyo ku kayimba bakayita nsaba bukome nga yeetondera bannayuganda. Lwaki weetonda ku kiwasalawo nga ggwe? Big guy kikyabala ogenda kumbuulira because baba neetaaga okubakolera. So bwe mba nzize okubakolera n'oteekawo embeera ennemesa y'ensonga lwaki nakunnyonnyodde nti nsaba bukome okitegeera kuba otaddewo embeera ebalemesa ate nga bo babeera excited okundaba babeera basanyuse. So kati gwe bw'oteekawo situation oba olwa feeling gy'olina oba lwaki ky'olina ku mutima so affecting n'abawagizi bange. Ye embeera enteekebwako ku stage nga nzize okuyimbira abawagizi bange nga nzize okuyimbira bannayuganda kitegeera kisinga okumba ku mutima naye byonna okusinga biri mu luyimba. Aya basi ke kayimba ako nga yeetonda temuddamu mukuba bucupa. Big guy bw'ategeezezza. Olowooza big guy ki kyalina okukola obutaddamu kuba obucupa oba alina kukuba ndongo ekwata ku bannayuganda? Ebyokukuba obucupa ebyokugamba nti bamukuba obucupa biyinza okukomya obucupa? Bo be yeetondera bawulidde akayimba oba? Uno big guy agamba gye buvuddeko yagamba nti waliwo ab'esayidi emu agambye nti talina gwagamba nti ye yatuma abantu omukuba obucupa naye abasaba mu musonyiwe. Kyonoonya nange kyennoonya simanyi kigendererwa kuba simanyi era ndowooza anyway nange ebiseera ebimu kinsukkako binsobako it is beyond kuba si yengeri omuntu gye yandireactinzeemu eri omunnayuganda yenna kitegeera. Nange nina byenkolerera future yange era sirowooza nti waliwo ensonga ekubye omuntu akacupa eri awo teriiwo. Eno mbadde saanyo bigenda into details kuba right now janyo okuspreadinga positivity kyobula nataddewo oluyimba olwo naluyimbye olwa nsaba bukome nga njagala omuntu aluwulirize ate afunemu n'ekyokuyiga. Sijja kwekwasa muntu yenna kuba kati njagala nnyo okubikkula chapter okitegeera. Yes, a new chapter okuva nayimbye kayimba ako bakayita nsaba bukome kafulumye kanoonya ku YouTube ojja kuba tengo kafuna big guy nga yeetonda. Bannanga abawagizi big guy asaba kusonyiwa mu nsonga ezo agamba temuddamu okuba bucupa oba oli awo mu mbeera nga bwetambudde. Asaba bukome obucupa.
ebyobufuzi byaggwa oba okulonda kwe kwaggwa.